Olikuwanda Kakoza Kitalo Affiridewo nabyo mbikuletedde ate byo ebyamukyala Kakoza byeyongera kuba bibi buli lunaku tobisubwa omwana asembayo siwuwe nabyo mbikuletedde. Helen Lukoma ebyokuyimba byo birabika biganye ye asazeewo kweyambula nabyo mbikuletedde tobisubwa ate ye Kakoza eyakoze hit mu kufa kwa General Editor Mwine akwatiddwa e Dubai nabyo mbikuletedde tobisubwa nebya Spice Diana namalala agasinga kawo twebazaako mu mwenna aba subscribers baffe mwenna namwe mwenna abalikinga video zaffe tikyemukola kyamaanyi gaweri enkola yaffe wano kuwanda Kakoza mbadde nkusaba ompere video eno kalai nga tetunirabira basponsa baffe Haji Kivumbi omulombi w'edduwa agamba gwe wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi oba n'obakyalirako ku matabi gaabwe ag'enjawulo katwengereyo n'amawulire gaffe. Ebyamukyala Kakoza byo byeyongera kuba bibi buli lunaku wino ye ayongera okuvaayo buli lunaku olw'ensonga abantu bangi abamuyinako wino era nga abantu bangi banyiivu era waliwo n'omwami avuddeyo n'agamba nti ye kituufu omukyala Kakoza alabika yeenyigira mu kufa kwa bbaawe era ye ono omwami ayongeddeko n'agamba nti ono omwana waabwe asembayo last born ye si wa Kakoza era nga bagenda okuwasa ono omukyala nga ye ayina already omwami omulala kyenva mulaba yali tayaga nnyo keya ku mukolo gwabwe ye ne Kakoza nawe kambikuwe obyewulirireko ng'ono ye abyogera tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Sembayo last born owoono nakamwenteke ayinza okuba si wa Kakoza. Omukyalo ono alina omusajja omunyarwanda eyabadde mu lukwe olw'okugyawo Kakoza ne ku by'ettaka bye nabagamba mu bitundu ebyeyo mu kyalo era njagala okubategeeza bangi abafamire bwe mutaasuke kulwanirira bulamu bwa Kakoza muba mulimba. Mukyala gwe nja kugamba ebigambo bino kati kankwambule. Mukyala gwe wali ogenda kutta Kakoza nga Kakoza yakajja wano nga mupulaninsi omuttira mu hoteri emu wali omugambye asule emulenga mu hoteri emu n'olabanga eddambo ligenda kufuukira eddambo era Kakoza n'omuwa obutwa ekyasooka ku mbaga nga toyagala yadde akusemberera oba mugatte ekyokulya ng'olowooza obutwa obwo naawe buyinza okuddira. Walaba ekyobutwa ng'ayinza okitegeera n'awona ekiro embaga lweggwa n'ogamba oba mumpangira abatemu bamutte naye omu ku mikwano gye babadde aweereza ssente ne bagamba tugende kwa Namwandu. Nja kubuuza gwe best man ow'olubuto wali luddawa kwa Namwandu wali luddawa? Okimanyi nga Kakoza mumaze okumutta mwavuga omulambo ne mukutwala mu bitundu ebimu e Nakasongola ku basawo Abaganda ne mukukolerako emikolo. Kakoza Lawrence njagala basiikula omulambo gwe bw'abanga ayina amatu ekyokubiri. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Don Muhammad avuddeyo n'akakasa ku ngeri ono Guy abadde akolera mu nsi z'Abawalabu amanyikiddwa nga Kapeesa enfaaye era ngenda bikuwa obyewulirireko naye katusabe omukama ffe wano kuwanda Kakoza amulamuze ekisa era ne famire ye bambi agezeeko okugigumya nawe kambikuwe obyewulirireko tumale tuyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Nafuna ku ekyo kipiki ekyo n'abanga nti avugamuko Mazzi abadde yekka bw'avuzeemu ndowooza alina gy'atuuse eyo mu makati g'ennyanja ng'amataba mangi gakuba piki eno n'eyambuka mu bbanga iba nga ate nga ne sipiidi gy'abaddeko ebadde y'amaanyi. Piki ne yeewunzika, piki bwe yeewunzise bw'eti n'egwa mu mazzi. Piki bwe yeggudde mu mazzi naye abaddeko n'agwa mu mazzi ndowooza n'alemerera okuwuga amazzi amangi. Gano amazzi amangi addala ne gamulema nga n'amayengo kwegali bwe gakuba. Amayengo gano ne gamubikka n'aba nga okitegeera kuba n'okuvuga kuno aka experience kabangamu n'aba nga tasobola kuba bulungi mazzi bw'atyo n'afiira mu mazzi mu kibuga ky'Eddamaamu. Omuvubuka
gwabadde naye omunnayuganda mu kifo ekyo ye poliisi emugudde wakugibwako statement n'ebisigadde byonna afudde atya ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Spice Diana yakiguddeko olunaku lw'eggulo we yabadde nga agenze okubanja ssente ze eri e Masaka we yabadde ne show emu nga promota eyabadde amututte gye yabadde amugambye ogenda performingako naye ye kyamukubye wala nnyo era teyayimbye nga kino ekintu kyo kyanyizizza nnyo abawagizi be naye ye promota eyabadde atutte Spice Diana avuddeyo ne yeetondera ensi nawe kambikuwe obyewulirireko tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala aga Helen Lukoma. Eddoboozi mpitwanka Robert Jackson amanyiddwa nga Mutima neetondera mukyala Spice ekyabaddewo yesterday si enkola yaffe just twafunyemu ka miscommunication ne kadile ak'okumuleetera balance so banga lyonna lwe tukoze Masaka kifunangako twetondera buli muntu eyakoseddwa n'eyalumiddwa si enkola yaffe tusaba tusonyiwa ekyabaddewo yesterday. Sina problem Mutima kubanga sisobola kunyiigira gwe nga tulinde same business osonyiga kaseera ako kuba baba n'ebyolowooza bingi oba n'obudde like obudde bwo obuplaningidde nogaa nandibadde ndi wali naye nzize Masaka kuba bambookinga kitegeezo zekkola osuubira balance waabeerewo naye bwe ntuuka mu show n'oŋŋamba te balance taliiwo kitegeeza nti oba omulimu gwange ogutute for granted so si kirungi tuyita mu bintu bingi at least nayo ndongo gye baddemu omanegezeeko abayimbi omanyi kyekitegeeza okuleeta omuyimbi n'avaayo n'afunayo kala akayimba ate ne weekyandibadde nga nze katugambe Mutima otimbe ne sijja kuyimba abantu bandyekise tebabimanyi ebyombunnoono simaatazze twamusasudde ssente ze bo bagamba ate ebyo nno TikToker amanyikiddwa nga Katsiyuji byo ebibyo si birungi wali e Dubai wali ngera wetwogerera essaawa zino ye anoonyezebwa olw'ensonga yakutte okufa kwa General Heli Tumwine n'akukolamu akayimba nga kino kyanyizizza nnyo e gavumenti ye Uganda bo basazeewo bamunoonye era wetwogerera essaawa zino ye anoonyezebwa. Era ebisingako tujja kuba tubikutuusaako maasawo ate byo ebya Helen Lukoma bitabuse byo wetwogerera essaawa zino ye asazeewo kweyambulira abantu nga ye birabika ebyokuyimba biganye era ngenda kuba nkulekera ka vidiyo ke awo maaso nammwe mumwerabireko mwebaleko kumira ku Wonderboy UG tubaagala nnyo Omukama abatukuumire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ali ku mukutu guno gwolaba si mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi endwadde eziganya okuwonesa tegerekeka nina n'ekyoto eky'emikisa omuntu kwempandiika amanya